Qur'an yava wa Allah muggulu. Kati wa Allah muggulu bwensanga mwenkuyege nga yeyogera kati enkuyege ate gyetya. Kati sasa tugenze mu maaso twagala okukakasa abantu bano nti bino nga Qur'an bwezeyogera nga Sheikh yayogedde bulungi nnyo nga ate mu kigambo ky'amajini yayogera ntegerekese bulungi. Kati wetugenda kusaidia ffeeno ekiba tewanya amanya gaki amanya g'essula bakyayitibwa suratu Mu'min, suratu Imran, ekiba tewanya mannya bakitegedde. Kati wetuddayo ku lubereberye oyo yani alina ekitabo kye yawandiise kabaddewo ko nga tunagenda kaawo namuli yena ayinza okugamba era ayinza ogiremerako nti kati ye bajogeddeko ayinza okuba enkuyege yayogera enkuyege twagitagaziza hatta idha ataw ala wadi namli okutuusa bwe batuuka ku lusenyi lw'ensanafu Allah yanyumya nga atunyumiza ku ki nsanafu sinkuyege n'atuleetera direct speech kuzo tegereza bulungi n'azeeta ne bezayogera wakati waazo nabbi Sulaiman alayhi salaam alokawulire tegereza bulungi mu kuwulira kwe tugenda okudda nga tuli fenna abasirikale bayimiridde Sulaiman ne yeebaza Allah n'atambula. Tegereza bulungi ekikulu kya byonna ekibaddemu kyakubategeeza ani ayogera tiziri namu ensanafu Allah nyumyako kiki zenyumye mutunda muki mu Bayibuli wabawunyira ziizi abatugoberera abaffe olubereberye yava wawandiike mu kitabo ky'olubereberye abaffe okuva yavaawa awandike mu kitabo ky'okuva kale abaleevi gyebali mukakasa nti abaleevi be bawandiika bonna baatuula ne bawandiika mukakasa nti abaleevi be bawandiika sibo era wotuuka ku kitabo ekyosiŋŋana ekitabo kya Musa ekyokusatu ekyabaki ekyabaleevi Musa ng'awandiika ku baleevi n'amateeka Katonda galaki ge yabawa kubanga Musa yali ava mu baleevi toli fenna ne tujja ku kitabo kiddako kubala abaffe kubala kwe kwawandiika waliyo omuwandiisi gwe bayita kubala ne tugenda mu kyamateeka olwokubiri kati ekisooka kye kiruwa olusooka ddo balulyamu ennyangu nabwe tutandika oddubanja tetujja ddubanja wala kitugenda okukola kiri kimu tubagamba nti ebitabo ebyo mutegeere nti mwabiwa omuwandiisi mubiwa omuwandiisi ayiti mwani Musa naye ate ne Musa naye tubimuggyako mutya tutya nyini tugenda mu kyamateeka mwendi essula yasatu mu nnya aluuseewo dda olulimi olwokutaano awo Musa omuddu wa Mukama n'afiirayo mu nsi ya Mowaabu ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali kati Musa n'amuziika mu kiwombo ogamba nti Musa yawandiika ekitabo kya Musa ky'amateeka yawandiika nga bigenda mu kitabo kye n'awandiika amafaage ne gye n'amaziika ate nga yeewandiikako mu reported speech mu reported speech awo Musa n'afa amakulu si yeewandiika awo n'enfa anti era ye argumenti yaabwe kati bwe kiba nga Musa ye yawandiika lwaki teyagamba awo n'enfa naye n'agamba awo muddu wa wayogedde nti andigambye nti nze Allah esi argument yo Musa agatagambye nze ngatagambye nti nze Musa n'enfa ati ye muwandiisi ali kikwewuunyisa ekyo kitabo kimuggyako ati yafa ate omwana gakimuggyako ate nsigala nga kigenda baaso kati bwegenda mu kiro kiddako oba kitabata Yoswa 24 onyirwa 26 Yoswa 24 bakimuggyako dda kati tutuuka woolabe agamba bw'ati Yoswa n'awandiika ebigambo ebyo mu kitabo ky'amateeka ga Katonda. Kati olaba n'ekitabo bakiyita kya Yoswa naye ne Yoswa naye bamwogerako buki Yoswa atagambye awo Yoswa n'empandiika mu kitabo ky'amateeka
bamwogerako buki mwogezi tegeze ekitabo si kya Yoswa nakyo si kya Yoswa okumanya si kya Yoswa musule wenyini genda nakyo batulagamu yafiira ate yafa mu kitabo kye awo oluvannyuma lw'ebyo Yesu omwana wa Nuuni omuweereza wa Mukama n'alyoka afa ng'amaze emyaka 10. nga kyekitabo kye ekitabo kya Yoswa ekitabo kya Yoswa wuuyo yawandiise akyawandika ekitabo kya lwaki tagambyawo Yoswa n'enfa wuno Yoswa ate afudde musula nyeemu ate sula negenda ekitabo kino kisigala nga kikyagenda muki kikyagenda mu maaso akiwandiika mwetereze basajja mmwe nga tonnalumba eno obusiraamu soka weekyekiire gaffe bino biri bitya owulidde genderako mu kitabo kya Samwiri awo esula eya 25 guno musumaali Samwiri 25 yesooka awo Samwiri n'afa naye nga nkubikira ekitabo kino kirina essuula 31 ekitabo kirina essuula 31 yafiiramu 25 ye Samwiri yafiiramu 25 Samwiri n'afa so sinza Samwiri n'enfa kitegeeza waliwo omulala awandiika ku Samwiri ani ayogera mu Qur'ani bakiragambye bwe kati ani ayogera mu Samwiri atunyumiza enfa ya Samwiri sajja n'afa ne musigala mu kitabo kye muwandiika laki mutuyompya kati kyokka ate n'awandiika n'ekyokubiri nga mugenzi omugenzi Samwiri yakomawo n'amaliriza ekitabo n'awandiika n'ekyokubiri abafu muswalako bawaayiriza n'abafu tebazajja seeka nandi badde ekyagenda mu maaso naye kangenda okatono mu ndagaano empya ndagaano empya tulina omusajja oyo yatugambye nti Allah yandigambye nti nze Allah kul huwa Allahu ahad yandibadde agamba atya inna diina inda Allahi al-Islam nti inna diina mazima ddala eddiini maaso gange al-Islam tegereza bulungi yandinga nti mazima eddiini mu maaso gange Islam Musiraamu okwali weerabidde musajja gwe somerako mu kitabo kya Matayo Matayo mwenda egamba bweti tuwulire Yesu bwe yavaayo n'alaba omuntu ayitibwa Matayo batugamba nti eyo enjiri yani enjiri nga bwe yawandiikibwa Matayo enjiri otugamba nti ya Yesu wuyo Yesu omukoze ki banyumba munyumyako bunyumya amakulu Yesu yakoze ki si yawandiise olidde batuga nti nga yawandiikibwa Matayo netulowooza nti Matayo yakoze eki yawandiise awo Yesu yavaayo nasisinkana omusajja ayitibwa ani Matayo tagambye nansisinkana oba tuli fenna nasisinkana omusajja ayitibwa ani Matayo bwamaze omusisinkana ki ekiseeko ng'atudde mu ggolezo nga ntudde mu ggolezo n'amugamba nti yita nange yanaŋŋamba mpite naye nti yabyogera bwali kasitugamba nti nakino si kikye twabuuze yawandiika ekitabo ekyo mu kitundu erinnya lya Matayo betunuzaamu kamera ku bintu ebifu oba lwaki tezibaboola netakomaawo tugenda ku kitabo ekiddako bakiyita batya bakiyita Makko tugenda okwetegereza bannange Makko seeka Makko tabeera nko muyigirizo wa Yesu nowakimanyi Makko ne munnaamuddako yani Luka ne bombi abo tebabeerako bayigiriza baani ba Yesu wabeera nga tebabeerako bayizi baani bayizi ba mukulu ani Pawulo abanyumyaka atya gendako mu kitabo kya Timoseewo ekyokubiri baali bayizi ba Pawulo Luka ye ali awamu nange yekka twala Makko omuleeta wamu naawe kubanga ngasa olw'okuweereza otegedde ono waliwo abantu Yesu Pawulo bayogerako abamuweereza n'abamugasa Luka amuweereza Makko amugasa
tuli fenna abo omu yawandika ekitabo kya Makko omulala awandika ekitabo kyani si bayigirizwa ba Yesu bayizi ba Pawulo ate Pawulo eyali omulabe waani wa Yesu essuula muyinza nozisoma mwekka obunogerako mu ssuula Bakolinso 15 olw'omwenda olidde Pawulo yenyini yekakasaako buki okuba nti yali mulabe waani wa Yesu ntegerekesa bulungi kati bw'ogenda mu Bakolinso ekyokubiri 11:12 nandukakasa nti bye yali akola luli nakati byakyakola tuukawo tulabe 15 eno bajemba nsooka mwenda kubanga nze ndi muto mu batume atasaanira kuyitibwa mutume kubanga nayigganyanga ekkanisa ya Katonda oyo yayigganyanga ekkanisa ya Bakolinso ekisooka 15 yali musitaani ebyo tetwala kubigenda mukati naye ngenda mu kyokubiri essula 11:12 agamba bw'ati naye bwe nkola era bwe nakolanga mbagirewo awasinzirwa abo abaagala awasinzirwa genda mu ssula 12 awo omma kwe kujjawo enjiri ya Mukama waffe n'aleeta eyiye 12 osomola 16 njogera nate nti omuntu yenna aleme okundowooza nga ndi musirusiru naye okulowooza bwe ndowooza naye okulowooza bwe mundowooza bwe mutyo naye munsembeze ng'omusirusiru nange nenyumirizeeko akatono kyenjogera sikyogera nga kigambo kya Mukama waffe Katonda yagadde amazima tugogera eyo si ya Yesu somola 16 nebibadde sibyagala kubisoma kati njiddemu 16 njogera nate nti omuntu yenna aleme okundowooza nga ndi musirusiru naye okulowooza bwe mundowooza bwe mutyo naye munsembeze ng'omusirusiru nange nenyumirizeeko akatono kyenjogera sikyogera nga kigambo kya Mukama waffe naye mu busirusiru kakati ebyo tubiraba nabiri muki mu Bible oyo yawandikira ebitabo 12 era mukyabigobera era mukyalumba maki obusiramu naye ne byawandikira bimutumye ebitabo mabaluwa kituufu bimutumye ebitabo mabaluwa naye mukyalumba Kurani n'enjogera yaayo Allahu Akbar ntegerekesa bulungi nga tuzeeyo ku Pawulo Luka oyo Luka ye mu Luka emwe mpaka ku lwokuna yakakasa bino bannange saawandika bigambo bya Yesu nawandika makulu ga bigambo yabijja amakulu g'ebigambo yagajja ku street nagenda nga ntambula nentandika okubuuza bino biri ate nno ng'awandikira na Kyaliwe Teefiiro ate nga tawandikira ffenna yali awandikira Kyaliwe Teefiiro kyokka yawandika n'ekitabo kyabikolera abatume era yemuwandiise era nakyo kiwandikira Teefiiro mbadde sikimanyise bikola by'abatume emu agamba bwa ekitabo eky'olubereberye nakikola munnange Teefiiro okyegadde nti yabyawandikira Teefiiro si kyekiro ekyage kyebatuma Luka ekya byonna Yesu yasooka okukola n'okuyigiriza eyo n'okoma kyetwagaddemu okulaga nti ebitabo ebyo byombi byani bya Luka yali omuyigiriza waani wa Pawulo yali omulabe waani wa Yesu gyemugoberera kanisa tuyimiridde ku mmeeza research desk bwetu wakwata abalaga babadde awa TV Uganda kyalaba research desk ngegenda maaso wamu tiyetuvoola tenetwagala kubalaga mazima mu baganda bafaate babavoola alemererwa okubanga ayogera amazima wegakaawa n'atandika okubanga avoola bebavoola babimanyi nti nabo tebiriiyo bakimanyi nti amagini tegasobola kwogera mu Kurani tezisobola kwogera naye babireeta nti nabo abasemberera okutegeera nga bo basobole okuba nga basobola okutegeera nga bo babajje ku kituufu babategeeze kye baagala okuba nti mutegeera
naye Sheikh Simatima bwati alaze nti akola ki atemye bulungi nnyo mu mbeera y'okubeera nti n'alaze nti n'ebiri mu Qur'an ne mu Bayibuli bikola bitya ne mu Bayibuli gyebiri n'ate ebyo mu Qur'an bitegeerekeka ate bino tugenzo tuuka eno nga n'abawandiika bafudde ate ekitabo kikyakonyiwinga kigenda mu maaso. Mu kaseera akira bayogedde seka ku njogera za Allah mu kufunzafunza kw'obudde twali sakalule enjogera za Allah mulimu lakutu ezifuluma nga Allah ayogedde mu jamaa obutambuliro tubuddamu abantu ababeera nga abatakalabye asobola okapiikinga ate era akasomeko kubanga okusoma kuno ogenda ng'osoma n'osoma ate osobola okuŋŋaanya ky'okuŋŋaanyizaamu. Allah waliwo ayogerera mu jamaa ayogera enjogera eza firul amri kukola bwebityo ebikolwa bwebityo bityo nyonyola awo tulabe insha Allahu taala tugende mu maaso. Katutandike ne aya gye yaleese 3:19 Qur'an. Inna dina inda Allahi al-Islam. Bakuba yagisomye rudikya inna dina inna Allahi isimanya nti mazima ddala eddiini mu maaso ga Katonda buki Busiraamu. Lwaki Allah teyagamba nti mazima ddala eddiini mu maaso gange okavunulidde ku matini goli inna dina inda Allahi al-Islam. Kituufu. Mazima ddala eddiini mu maaso ga Allah buki Busiraamu. Yeebuuza bwebanga Qur'ani yava wa Allah lwaki tewaliiwo mazima ddala eddiini mu maaso gange? Ebyo enjogera ezo zezigeese obuzibu. Singa aya yajja mu njogera eyo okusinziira nga ye bw'alowooza amaaso gandibadde gaani? Mazima ddala eddiini mu maaso gange aba akyali Allah oba Muhammad atutuusaako Qur'an? Kati Muhammad atubuulira inna ddiina inda Allahi al-Islam. Kati singa yajja inna ddiina indi al-Islam al-Islam, mazima ddala eddiini mu maaso gange aba akyali Allah. Era twandibadde bonna ate abo bennyini abagamba nti singa lwaki tewaliiwo nze be bandisoose okugiyita eddiini ya Muhammad. Era aya bandize bazisoma mulaba aya egamba mazima ddala eddiini maaso gange eno eddiini ya Muhammad. Kati bano bannanfuusi ne bye baagala Qur'an eyogere era naye bandibikozesezza okulwanyisa obuki ate mwana wato kikwebuzi naffe tetwandibikira Obusiraamu. Naffe genji tulwandikiriza Allah kyava ajja n'enjogera nga qul bagambe eyo fiiru amr waliwo alagira ne gwe balagira nga bula mu suratu al-Ikhlas qul huwa Allahu ahad bagambe nti mazima ddala Allah ali atya ali omu. Singa aya ejjange egamba nti mazima ddala ndi omu nze Katonda ndi omu oba nze ndi omu bandigambe nti Muhammad yeyise Katonda yegulumiza bye byakubya Yesu empi n'emiggo ne balowooza nti Yesu yeyise mwana wa Katonda, Yesu yeyise Katonda. Kati bwe bakuwa obubaka olina kubutuusa mu ngeri ng'oyogera ku oli akutumye. Mazima bagambe nti huwa Allahu ahad, ti mazima ddala Allah ali atya. Bonna bamanya nti kati ono ayogera si ye Allah, waliwo gwatujuliza ye Allah era nga yamutumye. Kiringa seeka bw'onoogamba omwana Landiroodi bw'ajja mugambe siriiyo. Landiroodi n'ajja omwana n'amugamba taata agambye taliiyo. Kiba kitegeeza nti taata waali. Kigamba bw'oba olipootinga ebigambo olina okuteekawo abikubuulidde oleme kulabikanga nannyini byo. Kituufu. Kyova olaba mu 18 Suratul Kafi aya esemberayo ddala, aya eyo bagisoma nga bagamba nti Allah muntu, okusinziira ku ngeri Allah tabaraka wa taala gye yagireetamu aya eyo. Bw'osoma 18 aya esembayo qul innama ana basharun mithlukum. Allah yakozesa dhamire ya ana bagambe nti mazima ddala nze ndi muntu nga mmwe. Naye buli mukristaayo asoma aya eyo wanaateekawo Allah ate tateekawo Muhammadi.
Mazima ddala Katonda muntu nga kati bo bateekawo Allah nti ye muntu naye nga Allah abadde agamba so nga ate mu njogera zaabwe eno ana bajaagala nnyo lwaki Allah si gy'akozesa ate buli wejja Muhammad aba yeeyogerako nti bagambe nti mazima ddala nze Muhammad ayogera ndi muntu nga mmwe naye bo bajjawo Muhammad ne bateekawo Allah akabinja akabavuusa kati bw'otategeera njogera za Allah kyova olaba tulina kye tuyita sababu nuzur ensonga lwaki aya eno eba ekoze eki ebese nga bwe tulayi mu suratu al-Ikhlas bajja ne bamugamba sifu lana rabbak Muhammad tutendere tubuulire ku mukamaawo kati bw'otegeera nti waliwo abajja ne bamubuuza aya neeyanukula ng'egamba kul bagambe kyeza Allah n'amuleeterawo mangu amawulire bwe bajjanga okumubuuza yalindanga obubaka ne bukka kubanga wama yantiqu anil hawa Nabi Muhammad yayogeranga ng'ajja kwagala kwe kyolaba aya ezimugamba nti bagambe nyingi kubanga ebibuuzo byajjanga gyali ng'ateekeddwa kubyanukula naye ng'alina kulinda buki ng'alina kulinda bubaka ekyobungi mu Qur'ani tekitegeeza nti bakatonda bangi era ekyo Allah yakyanukula mu ssuula eya 21 aya eya 25 kiwali abawandiika nga 21 suratu al-anbiya muteekako amannya kuba kati omuntu 21 takitegeera 21 kalutandike n'eya 22 ndowooza esooka etuwe law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata singa mwalimu mu byombiriri eggulu n'ensi bakatonda abalala okujjako Katonda omutonzi byandyonoonese byombiriri amakulu mu ggulu ne mu nsi Katonda ali omu yekka teri parliament kati kiba kitegeeza nti kuno okwogera kwayogera aba eyo njogera aba ayogera mu bungi bw'osoma aya eya 25 ekijjayo bulungi wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun so nga tetwatuma kimanyi nti oba tonnaba kumalayo aya eno otegeererawo nti bakatonda bangi so nga tetwatuma olubereberye erwo mubaka yenna wabula nga tumutumira tugamba nga mazima bwe watali katonda mulala wabula nze nzekka kikuwaaki nti eno ebadde enjogera waggulu ayogera mu bungi naye ng'ali omu nga bwe twakula n'ogenda ku dduuka n'ogamba atunda nti bampeeyo naye ng'agenda okuguza ali atya ali omu era omugamba bampeeyo kirya sukaali weetondera ng'omuzadde akuboneza n'omugamba bansonyiwe mutudde ku lujjuliro bannyongere enva naye ng'azikwongera ali atya ali omu eno njogera ne Bayibuli egikozesa mu lubereberye 26 naye tugituukemu tugirudde amazima amatuufu eno nayo njogera kantuukewo mu lubereberye 1:26 egamba bweti Katonda n'ayogera nti ayogera ani Katonda tukole omuntu mu ngeri yaffe ayogera ali omu naye agamba tukole ekibuuzo bakatonda bali bameka ekibuuzo ekyo era bakyanukula mu vaasi eya 27 Katonda n'akola omuntu mu ngeri ye so nga ate wali atandise agamba tukole kyoga bwe yatandika okukola bannene beekweka mishoni bagiteekateeka ate bo ne balya kava so wano tujjawo nti eno nki abalabawa TV Uganda ebintu mbiwulira bannaye saidi zonna gyebiri naye bapasita babbo boogera
nga bali mbiwandiike bino bubalagira ddala nti obusiraamu bwe bukyamu ate bwe bataategeera bandibadde basomesa eno gye bategeera bo bwebagala gye bakola batya naate ne bajja eno gye tusomedde emyaka Seeka Ssematimba ono kati myaka emeka ali mu bitabo asoma bo bava ku kkubo wano ng'alina mukalakaasa n'aga bannange akuŋŋaanyiza 2-3 n'akola kyaki najja atayagala avunule Qur'ani nga Qur'ani asijja bakisomedde ebwayise ne bagitwala e Madiina ne bagitwala wa etutambuza tusaba Allah bannaye abawe hidaaya tusobole okubanga mukola mutya Seeka Ssematimba Ssekalula omuwulidde ensonga ezo zoogerako kizannyonnyodde akati Seeka Kalule afunzizza bulungi obudde butuufu bwe butukutte badde ngenda kuba temyatemeraawo Seeka mwandivudde wano muga kino kiki naye mu bufunze nina ensonga ziri 3 oba 4 esooka nsooka okuddayo ku byogera mu Qur'an oli yabyogeddeko tugamba Seeka asooka onsomereko awamu kuva sura ya 2 kuva sura ya 2 gituuseemu mwende 27 egamba bweti kubanga ekyo kyekimubikka kyokka kyekyambalo eky'omubiri gwe okuva 22 mwende line si ya ogambye 27 kubanga ekyo kyekimubikka asatu bwotyo bw'onookolanga n'ente ezo n'endiga zo ennaku 7 kiyinza okuba kiri mu kubala sura 22 kubala 22 mwende 27 agamba bw'ate endogoyi neeraba malayika wa Mukama waliwo agiraba neegalamira wansi wa Balamu waliwo agiraba erabye malayika yani ya Mukama malayika endogoyi eno nejja neegalamira wansi wani wa Balamu kibira obusungu bwa Balamu ne bubuuka mpulira n'akuba endogoyi n'omuggo gwe Mukama n'ayasamya akamwa k'endogoyi negamba Balamu nti nkukoze ekiggwe onkuba emirundi gino gyonsatule okunkuba empeko bagamba ensanafu zoogera ziraga zino endogoyi zizo wakuleetera ensanafu nga zoogera ng'ate weebuuza era ng'oyagala okulizeeko abantu nga nawe wakolaki wewabula lwaki tosooka babuulira endogoyi ezoogera emiti n'amayinja sooka ogenda ku mukyabalamuza otuuseewo ekyabalamuzi sula 9 ntuuseewo olwatuuka awo tugenze mu ngero zaffe ziri ez'edda tosobola kuga nti ekitabo kitandikanga n'olwatuuka naffe eriwe twabeeranga muki abooluganda nga bakulabira twabeeranga ku byoto awo olwatuuka abooluganda nga otulabira nesaba bakituba bakikoze eki bwe bakiwandiisa awo olwatuuka genda mu maaso emiti ne gifuluma okufuka amafuta ku kabaka anaagifuganga ne gigamba omuzayituuni nti tufuge gwe naye omuzayituuni ne gugigamba nti nandireese obugimu bwange mwe bayima okussaamu ekitiibwa Katonda n'abantu ku bwange neŋŋenda okuyuguuma ku miti emiti ne gigamba omutiini nti jangu gwe otufuge olw'obudde paka ku ssula y'16 emiti giba kugumu guno ne gugaana omulala gwe miitingi y'amaanyi guno ne gugaana obuvunanyizibwa ne babuwa obulala negugaana obuvunanyizibwa ne babuwa obulala abaffe nobata mu byebagamba abantu bote bana emiti gyogerera mu bayibuli bali lwaki temwebuulirira Seeka muli bakenkufu mwabireeta dda naye temwagala kuba mubimanyi nti eri abambuzi ya Katonda ng'aginyumiza abaddu be ekyokubiri abantu bano tebategeera njogera ya Katonda Seeka nsomerako mu lubereberye essuula ejja kuba ya 16 onyirira olwokusatu n'olwokuna Salaayi mukazi wa Abulayimu n'atwala Agali Omumisiri muzaana we
Ibulamu bwe yali yakamaze emyaka 10 okutuula mu nsi ya Kanani, n'amuwa Ibulamu musajja we okuba mukazi we, n'ayingira eri Agali. Ani ayingira? Ibulamu naye n'aba olubuto. Awo bwe yalaba ng'ali lubuto, mugole we n'anyoomebwa mu maaso ge. Salaayi n'agamba Ibulamu nti, komaawo sitole empanvu kiragiragaddewo kigambo kukola ki? Kuyingira. Kati yayingira mu luggi. Seeka yayingira mu oluggi lwelufunisa abantu. Bw'oyingira mu luggi ng'omukyala afuna olubuto, njogera eyo ki? Njogera. Kati ate giwulire genda mu kisawo ky'okuva mukaaga naye no waliyo okuyingira. Mukama n'agamba Musa ng'ayogera nti yingira ewa Falaawo. Kati tugenda ku makulu gali agasoose. Tugenda ku mukulu agasoose. Ono yayingira ewa Falaawo. N'ayingira ebyani eri Agali. Ndengera so bulungi. Kati Musa yayingira eri Falaawo yamusiyaga. Mwetereze n'enjogera zibeerawo. Kati oli yaleese nti amajini gakoze eki? Gayogedde. Kati nze kankuleetera ebintu bibiri. Katonda ng'ali mu mboozi ne Sitaani neekwata akati. Ate bo bagiyita misambwa na mizimu. Kati nkuleetera n'emizimu. Nze wali njogedde Sitaani. Kati nkuleetera n'emishi. Kansookera ku mizimu gye yaleese nnyini. Ngenderako mu kitabo ky'aba Ssekabaka. Abalina abiri mu bbiri ebitabo biwandiike. Agamba bw'ati emizimu. Mukama n'ayogera nti ani anaasendasenda Akabu ayambuke elamusugulye gyagwe. Omu n'ayogera bw'atyo, omulala n'ayogera bw'atyo. Awo ne wafuluma omuzimu. Ne guyimirira mu maaso ga Mukama ne gwogera nti nze naamusendasenda. Mukama n'agamba nti otya nga ne Mukama tamanyi. Mboozi ndi wakati wa Mukama omuzimu gugulire Mukama nti ngenda musendasenda bwendi. Genda maaso kalo ke kasiga okude otya ne gwogera nti n'afuluma n'embeera omuzimu ogw'obulimba mu kamwa k'abannabbi be bonna. N'ayogera nti gwe onoomusendasenda n'okusobola onoosobola. Fuluma okole bw'otyo. Mboozi eri wakati wa Katonda na mizimu. Nabbi Muhammad sasoma abukulibwa buki bubukulibwa emizimu oba amajini nga oyabiyise nga gawuliriza Qur'ani negaddayo eri majini ganne waabo. Naye bano emboozi eri wakati wa mizimu naani na Katonda. So mu Lwabiri mu esatu awulira ekibooko. Bamalayika baali balazeewa n'atumamu omuzimu. Kale nno laba Mukama atadde omuzimu ogw'obulimba mu kamwa k'abannabbi bo bonna era Mukama akwongeddeko akabi. Kati amakulu obubi obutambula mu nsi n'obubuuze bano baliko tugambe nti Katonda yababuza olw'emizimu gino egy'obulimba ate bagoba gyali mu kanisa. Obategerekesebwa akalanka noseka kubanga abatula abayinza okugamba nti Dawa TV etusomesa netusiramuka teekawo abantu baffe. Dawa TV erina hostel ez'enjawulo. Womba nga osiramuse wesobola okuteeka oli mukulu oli mwana muto okuteeka ku myaka egyo egigasa okugamba nti gikuze n'otandika n'ogera n'osoma eddiini yo. Tunakola ekintu ekyo tugenda kulwanga bano abasajja abasoma eddiini zaffe nga bazifuula nenge bazirirako kawogo. Seeka agambye akawogo kaleeta obuzibu. Tujja kuba tumaze okubawangula. Bannanga yagala okusiramuka osiramuka. Enamba eziyita wasigikubeko alina obuyambi bwonna bwa mmere mu hostels weeziri ne bwe banansawo z'akawunga 10 bazitwala. Omuceere nga gyegulire bagutwala, bijanjalo babitwala. Mubeere nga tuyamba ku Dawa TV Uganda. So tulina kibeta external dawa nti wano tuva mu studio ate n'efuluma n'ekola etya n'egenda ekalamu jjaje mubalaba ebyo yonna obuyambi buki obuyambi bwetaagisa. Tusaba Allah aleeta abagagga ate basobola okuba nga bafinansinga omulimu guno gusobola okuba nga kugenda mu maaso. Seeko maliriza obulango birina okumaliriza olwokuba nti obudde nze kenyingo nze gubusinza okola ki olwopuroguramu ezo zibeerako ennyingi kunaku luno nalibekisa bulungi maliriza sooka osomerako omuyobo yebu biriemu
mukaaga naye owudde soma BDM. Yobu BDM agamba bw'ati. Agamba tuwulire. Awo nate olunaku lwali lumu abaana ba Katonda ne bajja okukiika mu maaso ga Mukama ne Sitaani naye najjira mu bo okukiika mu maaso ga Mukama. Abaffe mwe abaana tulowooza nti buli yayita omwana wa Katonda atambula ne Sitaani. Baali wamu. Sitaani era atambulira mu baana. Ntegereza bulungi genda maaso. Ng'olabe bamugoba agenda. Bamugoba leero n'enkya ne bamugoba. N'okutuuka mu maaso ga Katonda okukiikayo babeera bameka? Kirira. Mukama n'agamba Sitaani nti ovaawa. Sitaani n'addamu Mukama n'agamba nti nva kuddingana mu nsi n'okutambulatambula omu wano ewali. Mukama n'agamba Sitaani nti olowoozezza ku muddu wange Yobu kubanga tewali mu nsi amufaanana. Omusajja eyatuukirira era ow'amazima atya Katonda bakitagambe nti atyanze. Atinda Katonda yayogera. Mukama yayogera. Naye ate agamba atya Katonda. Waliyo Katonda atali ono. Atya Katonda ne yeewala obubi era akyanywezezza obutayonoona bwe newankubadde nga wasaakiriza gy'ali okumuzikiriza obwereere. Sitaani n'addamu Mukama n'ayogera nti eddiba olw'eddiba weewaawo byonna omuntu by'alina alibiwaayo olw'obulamu bwe. Naye kaakano golola omukono gwo okome ku magumba ge ne ku mubiri gwe era alikwegaanira mu maaso go. Mukama n'agamba Sitaani nti laba ali mu mukono gwo. Bali mu kaboozi badisikasinga ne munne bali ku mmeeza bateesa ensonga zinatambula ziteeza ensi. Owulidde ne mujja ne mutukuba ebyo mwategereze bannabisoma ne tubimalayo ekitabo tetukiwadde tetukiwadde Sitaani mwe tubawadde tubagabudde mmaliriza neseka kyasembeza ekya Katonda. Tugenze mu mateeka mwennyini mu kyamateeka nsomere essula ya 5 kyamateeka tusembe ekyamateeka mwendi maliriza nagadde nnyongera njira ndi n'obudde bukuze ekitukutti essula ya 5 gitusembe sooka osomere olw'omukaaga lugamba bwe luti nze Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi y'e Misiri. Awo usebe tugamba nti Katonda watu yandyogedde nze Mukama Katonda wo. Batugamba nti awo Katonda we yandikoze ki? Katonda ayogera. Katonda we yandyogedde siba kiri? Kati obanga Katonda yandyogedde bw'atyo genda ku 11. Nze Mukama Katonda. Tolayiranga bwereere linnya lya Mukama Katonda wo. Wangi. Kati Katonda wani gwatujuliza? Mukama alina Katonda omulala gw'otalina kulayira linnya lye ku bwereere. Kubanga Mukama tali mutoowaza nga taliiko musango omuntu alayirira obwereere erinnya lye. Lwaki tagamba erinnya lyange? Kati basajjamu mwetereeze ebyo n'amateeka tuli mu mateeka 10 Katonda ng'ayogera ne Musa direct naye bw'atuusa okwogera somera 15 olabe bino era onojjululanga era onojjukiranga nga wali muddu mu nsi y'e Misiri. Mukama Katonda wo n'akuggyamu n'engalo ez'amaanyi. Mukama Katonda wo oba nze kennyini nze Katonda wo n'enkuggyawo kiki naye nze tekaliiwo n'atusongera ku Mukama Katonda wo. Mukama Katonda wani gwasongako ng'ate ye kennyini ye Mukama Katonda we. Kati nawaso ente mwetereeze enjogera za Katonda zirina okubeera nga zibalumya muki zibalumya emitwe bw'atyo Katonda bajjayogera ne bannabbi be ebbanga lyonna. Gwe kyoba omanya bano abasajja baategeera nti Qur'ani yava waani tebakyalina ngeri kigi bakikubako kifuba kati kye bazannyiramu ze njogera bakubuzeebuze gwatulaba. Kati tokkiriza kubuzaabuza bwabitegedde siramuka osiramu senga obadde owuliza Dawa TV enamba eyeyita eyo girabe gikubeko
Sheikh tujja kukola enteekateeka ekutoza shahada oba agenda kusoma tukutwale mu hostel abantu bobeerenga ovaayo nga alhamdulillah ng'oli muyonjo. Mashallah. Yatumaliza Allah yagamba mu balokole mwenti wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi surati min in kuntum wadu shuhada yaga mwite n'abajulira ng'ate bava mu lumanga mukakasa nti bino musobola okubyogerera bya Allah. So tubaga pastor nti ekitabo kya Allah kyo tekikyukakyuka kamukikubeko ekifuba kamukole mutya ye yamala yakyogera ku muddu yakisa ku muddu mbaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam n'akituyigiriza. Tusaba Allah abawe nammwe hidaya mubeerenga mulunama. Seka kalule sibula akatalekeka seka simatimba akatalekeka kamba sibule ne vasi ya mwenyini Isaya 4:20 mulete ensonga yammwe bwayogera Mukama mulese ensonga zammwe ez'amaanyi bwayogera kabaka wa Yakobo bazireete batubuulire ebigenda okubaawo ayogera ye Mukama ensonga bazireeta mu maaso ge ate n'agamba batubuulire ebigenda okubaawo mumbuulire ebyasooka okubaawo bwe biri tubirowooze tubirowooze tutegeere enkomerero yaabyo ey'oluvannyuma oba mulage ebigenda okujja. Ayogera mu bungi ate n'ayogera mu butono kakwegamba ezo njogera zaani za Mukama. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam nange nsembyawo bakabuno tibannaye muwagire Dawa TV Uganda bahajati bafajati nubwati alina sana wakanamba ko kalaba katekeko instead of kumunsi yalingira atenze yabogedde bongereyo ataka namba kakesi mukatekeko sente bagana ngabali yebweru Haji Jamiru ndabo ngamba nyo tiwe bali ku Dawa TV Haja Bibi Rashidi muteke yemmere nyaba wabweru basadaka bannaye mujiteke emmere abantu basomedde ntujja kulwanyisana formulabe wakati bano bafuse balabe baffe bolete ebyo mu baana n'osomera ebyo mu baana kitegeeza ofuse muki naye ate ffe tujja bateka ku kifo tugenda kubasomesa kubanga omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yali asinga empisa kubanga Allah yagamba mu Qur'an wa ibadu rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna idha khatabahum al-jahiluna qalu salama mune atuwa kuwaza ffe tujja kubadda mu mirembe insha Allah ta'ala.